Luyimbaz, Nalukola. Ali Boksawadaga nti mwogeza dembe, and I didn't understand what that actually means. But we have him. Hakulamuseko tubeere nga tutandikirawo. Ono bwetukwaniriza. Nange ndi musanyufu nnyo okubasanga. Sanyusa okukulabako bwana Adamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatulaba abali eyo mbalamusizaako naddala bannakawempe North Constituency, bannayuganda n'abantu b'ensi eno yonna eyo gye muli. Mwebale nnyo emirimu gye mukola. Bannakawempe North Constituency mbeebaza olw'okubanga mwatuwagira, mwatulonda, ate ne mukuuma n'akalulu. Ne mukakasa nti gwe mulonze eyo yalangirirwa, ate era ne tulayira mu Parliament gye tuli twatandise okukakkalabya. Mwebale nnyo. Wenyini akulika akalulu. Amiina. Naye akalulu kaali kazitaako kakusoomooza nnyo. Twagenda okukavaamu ng'abantu baffe bangi balina ebisago ebitagambika. Abamu emirimu tebakyayina, bodaboda bazaasizza, abalala baabagobye, abalala abakyala tebalina, abaami tebalina, abalala balwadde baabakubye emiggo, abalala bali mu makomera, nakati tukyawolereza abaagyetekebwako emisango. Ate ng'abakyamu ate be bawaaba emisango. Nange kennyini nawawaabiddwa ssebo era ntandise okuteekateeka tujja kujja ku ekyo. Kalulu tekaali kangu. Kalulu kaali badde kangu singa be twali tuvuganya nabo baali nabo nga bazze kuvuganya nga bagoberera engeri entuufu ennuŋŋamu. Engeri ey'obugunjufu. Naye bw'ozze nga muzze kukuba bikondi munnammwe ng'ayoola bigo akawaanya. Okay, good. But again, the same president naera yakyogera mu bbaluwa endowooza agira akalulu ogamba General Museveni. Yes, president w'eggwanga General Museveni. Ekiwandiiko yakifulumya wakiraba naye nga neyeebuuza ku ffujjo eriyitirivu ennyo eryalabibwa e Kawempe. According to him nga opposition be balikola. Naye nga ye bw'aba nga ataddeko galubindize n'atunula mu byonna alaba nga opposition ye yakola effujjo. Nga tuvudde mu biri ebyokuwuddiisa, okwerimba, okubuzaabuza, n'aba nga azze mu mbeera ey'okulaba ebintu nga bwe birina okulabibwa. Bw'atyo bw'alaba. Bw'olaba otya? Ani yakola effujjo e Kawempe? Ye nga yafuga kuno n'abasajja be bakola effujjo e Kawempe. Well, president yabuuza ani yasambasamba obubox Kawempe Mbogo ne kitundu kyekirala Kazoangola. Yeebuuza nawe bye weebuuza. You were in this election. Who did that? Nze ate seebuuza nga ye bwe yeebuuza. Kubanga nze nalaba nga abakwata mmundu abalina okukuuma ffe bannansi be bazze okutabangula eddembe lyaffe. Nga baleese emmundu zisabyalo, baleese zino ze bayita mamba, ennyonyi zinnamunkanga nga ziri mu bbanga, baminisita be ba RDC nga bali wamu n'abavubuka bakifeesi be baalumba e Kawempe. Kakati gw'oyagala nzire mu kwebuuza obubuuzo oba obunafu ku biriwo ebirabibwa. Omanyi ffe mu bwapulida tugamba reciprocal loquitur, facts speak for themselves. Oba obiraba omugole anyumye teyeetaaga kuyimbirira nti anyumye. Obusiiwufu bw'empisa abukoze waali omulabye. Lwaki weewubuzaabuza? Ye abaffe gw'omanyi nti wano mu ggwanga lino asinga okuba n'abakesi ye General Museveni. True. Kimulemera ku kyo batuma. Yeah, but ekibiina kya NRM bonawo bavumirira ebyali mu effujjo eryali mu kalulu ako. For example, twalina wano Dr. Tango Doy ssentebe w'akakiiko by'okulonda ka NRM naye aga nti why would you do that? In fact, waliwo n'abagamba nti aba security abakola effujjo worked in your favor, not in the favor of the NRM. Gwe bwana Adamu wali agadde okuyitayo okukuba security bakukolera omulimu nga nze gwe bankolera.
bakuwalule bakujje ku boda boda bakube ku luguudo bakusike bakukube embooko nga bakozesa kebo z'amasannyalaze solido bakukwate bakusule mu drone bakulinnye bakukube n'abantu bo bamale bakutwale bakusule ku poliisi babanyige babakube mu ngeri eyo etyoboola erinnyirira eddembe ly'obuntu kati ffe baki gy'oyogerako sympathy sympathy Yes. nakiwulirako nga ne mukyala Nnambi akyogera ne neebuuza lwaki yali tasobola kukubira ku bakitaabwe n'abagamba nti nange munkole nga bwe bakoze Nalukoola Nalukoola nsobola okufuna sympathy lwaki yali tasobola bagamba kuba agamba nti ekyaleetera Nalukoola omuwangula bwe yali ali ku muzikiti ewambogo kuba ekizibu nti mu luzungu tugamba blowing a cold and hot agamba Nalukoola yampangula ekyamuleetera okumpangula yafuna sympathy vote yasaasirwa abantu olwa Jaati okumutulugunya nze nduumira Jaati lwaki ye yali tasobola kutumya naye Jaati ne bajja ne bamutulugunyaamu asobole okufuna sympathy bwakabanga kakodyo ekirala gwe bwana Adamu bontunuulira nompuliriza nga njogera ondabamu abo abatasobola kumatiza balonzi kumpa kalulu nga sikubiddwa oli omu ku bannamateeka bawe bwekitiibwa mu ggwanga tolowooza nti mmanyi okusengeka ensonga zange lwaki baali badde baagala okunnyambako ng'ate nze najja kwogera sajja kukubwa ogeba minisita bewalaba ne bakifeesi mu Kawempe is that what you said baaliyo nga bali ne bakifeesi nga minisita gwe bayita Balamu n'ebigambo bye yayogera mu biseera ebyo n'oluvannyuma lwa kalulu byonna byesisiwaza era nze ndowooza nti tuba kuba mu nsi nga ddala obugunjufu bwabukala teyali badde omu ku abo abasaanidde okubeera nga baminisita naddala mu nsonga z'abaana abato kiki yayogera ekitali kituufu obulimba ebikolobero bye yajja okwetabamu teyakugamba nti aba-NUP balina loole z'amayinja wemba njagala okujja nga njagala kubuuza nti wagakuŋŋaanya ddigana amayinja wamobilizing otya loole zino he told us ku program yemu eno nti mu Kawempe mwalina loole z'amayinja 5. So when did you mobilize these lorries? Where did you get the stones? nze sizirabangako simanyi ebyo byayogera ajje atuleetere obujulizi yagenda n'awaabawa bwe yamala okulaba ebyo nga bimenya amateeka alina gye yagenda n'awaaba ng'omusajja obuvunaanyizibwa alina ccepe ey'obwa minisita yawaaba alina n'awamu we yagamba nti ebikolobero byankolebwako kunkuuma ate abanga aba NUP baleme kuntuusaako He said it from here. Kati ebintu ng'ebyo gwe tolaba nti kubanga okuzannyira mu mukoka obugeregere oboona obuwona amazzi ago agakulukuta ago ag'ebitabo ebintu ebyo ebyogerwa olaba nti eyo gye biri alinga azannyira mu mukoka twogera ku minisita wa Uganda ntaagala nnyo nakunyumya na ku bintu bye kuba sibiraba mu makulu tetumuli substance byayogera bya kisaagirizi ebyo ebiboozibozi ebyo ebitwaliriza amalwa bye minisita Balamu gwe tewabiwulira temuli makulu temuli era njagala okutegeeza si y'omu ku abo be nandyagadde okubaganya nabo ebirowoozo kuba alyolesa nti byanyumyanyumya bintuntu bino ebitwaliriza abo mubanga mulabawo akapiira by'ebiboozi by'abamu loole z'amayinja gwe wazirabawa kuba oli musajja munnamawulire tewamanya okulinyirira eddembe ly'obuntu olowooza NUP yakuba bannamawulire bannammwe mutuuke n'okugamba nti baveeyo bakomewo eno balekeraawo okusaka amawulire olowooza baali NUP be baakola ebikolobero ebyo ebimu tebikyetaaga na bibuuzo isi ombuuza nti ya low power gwe fujjo lino bwe lyagenda mu maaso likolebwako gwa low power ffe tuzze tuloopa ojjukira ng'ennaku z'omwezi 12
na bbiri twazuula awaali we baali bali mu kutiikingira obululu. Leader opposition ndamulaba nga agenzeeyo. N'azuulawo ne tugenda ku poliisi y'e Kawempe ne tugitegeeza ebyaliwo. Nkubuulire bwana Kkungu Adamu, abapoliisi babeeraawo ne beewulunta paka lwe twavaawo ffe abaali baleese omusango omukulu ennyo. So be bantu abo ssebo gye tuloopa. Bwe tuloopa babeeraawo nga beewulunta ne batakola. Naye wawangula akalulu. I thought that would be the end in itself. You won. Nawangula naye ebizibu ebyajja n'okuwangula okwo bitutte kinene nnyo ku budde ne resources endala. Oba oli awo omubaka yalondebwa bye yali badde akozesa okulaba ng'atwala mu maaso abantu be byonna biriiriddwa lwa bikolobero ebyakolebwa gavumenti. Well, President yatugamba investigations zigenda maaso. What do you make of that? Kunoonyereza ku ffujjo, kumenya amateeka, yayogera ebintu biwerako ebyali mu kalulu kano okusinziira ku ye. And he stated that, criminal investigations are ongoing on the same. Weebale nnyo. Ndowooza okkiriza nti nno nina abantu bangi abaalumizibwa, abamu abaamenyebwa amagulu, abaakubwa feesi, abaamenyebwa emigongo. Investigations zaayogerako ezigenda mu maaso nga tebayise abaalumizibwa. Okunoonyereza ki kwali mu kukola? Okunoonyereza kwe kulimu kana akakiiko ak'ekimpatiira akaleetebwa kabagamba aka State House akagenderera okulwanyisa obulyako obukenuzi n'obulabbayi. Be bamu ku abo abali mu kutulugunya abantu bange mu Kawempe North Constituency nga bagamba nti banoonyereza. Mu kifo ky'okukwata bali bannamagye abaalinyirira eddembe ly'obuntu. Gw'olina gw'omanyi ye yali ayitiddwa okubuuzibwa ebibuuzo ku bannamagye. Batulugunya ate abanga abaanyigirizibwa. Be baliira ku nsiko, be batwalibwa mu kkooti nga bajwetekeddwako ebisangosango. Ba Engineer Henry Bule, ba William Saka, ba Beni Ntale buli kaseera babayigga, ba Maliki bali eyo. Babateekako ebisangosanga ebijweteke. Kati kunoonyereza ki kwoyogerako okwoyo omwami kwe yaggamba? Anoonyereza ku baani ng'abaalumizibwa tebayitiddwa kubeera nga bawa oluuyi lwabwe. Gwe wali owuliddeko Nalukoola nga bamuyise abasongere ku bamenyi b'amateeka abaakola obuzzi bw'emisango mu Kawempe North. NRM kutwala mu kkooti okimanyiiko bwe tokimanyiiko? Mukyala Farida Nambi yawaabye omusango naye temuli wadde akaniguusa. Saagala nnyo kumuwa ndowooza relevance. Nze ndowooza nti oba oli awo lyerimu ku makubo ganoonyezezaamu ettutumu naye ndaba ng'ekitakola. You don't want to give that attention. Tekirina nnyo makulu. Katugende mu kkooti. What does she want? Ayagala ki? Yagamba nti Nalukoola yagulirira abalonzi kyokka nga nze ne ssente ezaakuba kampeyini abawagizi be baazimpa. Kati ate nzikwata ate nzibawa ate nga be baazimpa. Asesa agamba nti nno nti waaliwo ki obululu obutaabalibwa buli eyo ng'omutwalo gumu mu kakaaga. Abantu abaalemesebwa okubanga ku polling stations ziri oba ziri 15 ndaba contradiction awo. Agamba 14. Naye saagala nnyo kuyingira munda mu musango. But you can also tell us tokiraba nti abantu abo babanga ddala tebaalonda. Eyafuna obululu 8 electron ne batugaba buli 9. Bali singa baalonda oba oli awo especially gye lyalina obuwagizi obungi nga Kawempe Mbogo, Kazo Angola. Ne president yakyogera presumably mwateekawo embeera eremesa abantu okulonda candidate Nambi weyina obuwagizi obungi. Obuwagizi ogamba otya nti yabuyinawo? Gwe njagala ogenda okebera enkuŋŋaana ze twakubawo.
ffe twakubawo olukuŋŋaana wonna ne wabooga weewati ne bakubawo enkuŋŋaana 2 ng'abantu bamuswaba nga balinga kweganga tewali kiri awo nga n'abo be bafunye balette nga n'abo be balina balinga abasibe tewalabako katambi ng'omukyalo omu ayaayaana afulumeyo n'omwana we asobole omuzza awalungi anaafuna emirembe ng'abasirikale bamugaa tovaawo ojja kulabisa. Are you worried now that you've been sued? Nze nga naawe nnyinza ntya okweraliikirira? Nze neeraliikirire ku buntu ng'obwo omutemuli kantu omanyi munyeera agwa agenda n'ayiika mu nvaazo jakettaala muwuutiremu tugenda kubawuuta nga bumunyeera obugudde mu nva za nsanyuse. Nva za nsanyuse ozimanyi ebinyeebwa bumunyeera buwuutiramu te lwaki oyiwa envaazo nabo bwe batyo be tugenda obakwata kuba tebalina nsonga gye balese mu omunyeera bwe bugwa mu nva jakettaala obuwuute nkankubuulire nabagamba dda ogenda kuwuuta mukyala Farida Nyanzi ne NRM yengeri gye nsobola okukulagamu engeri gye tujja okukwatamu ensonga eyo. Nafu nnyo temuli tabanafuyiza nnyo si kuba nafuya kyekituufu balina grounds nabo ze bafrontinga olwedo oyogedde agamba nti abantu abawerako tebakkirizibwa kulonda kakati bwanafujjo mmwe allegedly lye mwakola kati nfe bannannyini mmamba ffe abalina emmotoka ezitaliiko namba plates yeffe baradisa abajja ne bakifeesi yeffe baminisita abaakola awo effujja abagwabanga ssente tobamanyi yeffe abaleeta abo bakifeesi yeffe b'amagye gwe tewakirabako nga n'omu ku baduumira amagye agamba nti bano abasajja baakoze omulimu omulungi beetaagana kwongera kyepekkuza. Kati ebyo biteekawa mu nsonga eno ate kankubuulire nze yakubwa endobo omaze okunkuba endobo nenyanyamula nensitukawo nenkuteeba ggoolo kati oli mugamba liifali nti liifu jange olaba ono namukubye endobo naye ateebye ggoolo gisazeemu kubanga namukubye endobo nga tannateeba ggoolo ddala oba mutuufu. Ffe tugenda eyo mu kooti nga ffe abawanguzi omulamuzi ne bwawe ensala nga tagiwadde mu feva ya Nalukoola ffe bawanguzi ne bwagiwa mu feva yaffe kiba kisuubirwa kuba ffe abaawangula. Ate kakubuulire ne kino akalulu ne bwe kaba kakuddamu eKawempe North Constituency tuddamu ne tubakuba bubi nnyo. We give them blood and nose. Tebayinza tusobola. Give them what? Blood and nose. Abo tebayinza kutusobola. Bwe nkuwa analysis olaba mu mwaka gwa 2021 Honorable Ssegirinya yafuna obululu obusoba mu mitwalo 4,100. Eyamuddirira Honorable Kidandala yafuna obululu obusoba mu 7. Owenyaremu Kasenge yafuna obululu 6 n'obugwamu awo. Kakati gwe buuza olwo beeyongedde tutumu oba ligudde bwe kaddamu you give them a bloody nose. N'okutubba kwokka kwe baatubba twabasonyiwa tewali we baalituusaawo obululu beewa bwewe. But again, you see, Honorable, let's get to what exactly happened in Kalukano. It's also alleged that nammwe wine fujuli mwakolanga procession mu biseera bya nomination namwe mwalina ebibinja byammwe byali eyo ebyali birina kigambibwa kukuuma kalulu naye ate nabyo ne byenyigira mu kukola effujjo. Is this true? Ngawa kuba ffe tetulina we twakola fujjo okuggyako bo olinako procession yaabwe gye walaba ng'abakwata mundu bagiremesa kuba baatuuka n'okuleeta zitingatinga ozimanyi zino zibbuluddooza nga teriyo abagambako. Laba olunaku lwa nomination Nalukoola ng'anominatingiddwa atambula n'abawagizi be abatonotono laba bwalumbibwa
gwe bw'ogeraageranya abaali okweyagala kwabwe ebbeetu lye banyumirwa ne nalukoola ono atambula awo mpola mpola gw'olabira ddala ng'ani bwe kiba nga kyali kimenya amateeka ani yali amenya amateeka. Okay. Well, tugenda mukuumulamu. But as we get there, how is Parliament so far for you? Parliament nange ndi mu kuyiga. Omanyi Kofi Annan yagamba nti teweefuulanga omumanyi w'oyingidde nga gwe mugenyi. Oyigira ku banno. No problem. Mpa ku 10. Ekikumi ekyo sikirabangako era kankubuulire mpa ku bukadde 10. Sizirabangako simanyi nawe bazigabira ekisookera ddala nze tezinkwatako n'olugambo mukole embeera ejja kutambula bulungi nnyo bakubire ku namba zino 0705 83 85 noti 75 no noti 70 noti 7 noti 5 83 52 85 bakubireko kati mukwatagane bagambe namba ogijono kusanyuka TV bajja kwanguyizaako. Well, njagala kujjukiza aba Jolo Properties gwe mugana nga anoonya ettaka akoye ku bupangisa akoye okubeera mu mizigo we bali aba Jolo binga olwokuna olunaku olwaleero tulambula buli lwa Sande tuva mu Kampala netugenda e Mukono Nakifuma Kalagi Gayaza netulambula kulambula kwa bwereere so tusimbula wano buli lwa Sande wane Wandege ya Mukatale oba wali kumpi ne Shell nolwekyo ekireka nolwekyo tugende tulambule ne weekend eno weekend ewedde twatambula fenera mwatulaba bulungi nnyo neeno tugende ku namba y'essimu eno okumanya ebisingawo takali Namugongo ne walla kasente katono milioni 10 nga bakuwa n'ekyapa kyo ate gwe ayagala ebyamangu mangu okuva mu muzigo ogaziwa oluvannyuma balina kye baayise tuve mu muzigo million age only 1 million nga bakuwa ettaka kale bakubire 0700 11 64 03 0700 11 64 03 oba 0776 66 33 81 aba Jolo Properties bwe batyo bwe bakugambye olunaku olwaleero mpozi zanya loto leero naawe tomanya oyinza okubeera omu ku bannamukisa abagenda okuwangulira ensimbi abantu bawangula buli lunaku tosigalira mabega muganda wange kyolina okukola kyangu nnyo genda mu authorized shop oba onyige star 278 star 278 ozanye loto okozesa simu eyo ennyini eyo nobeera nga ozanya ticket ya siringi 10 lwokka tomanya oyinza okuba omukuba namukusaba olunaku newetwalira sente ezo. Well, ndine honorable Luyimba Zinalukoola mbaka wa parliament wakawempe y'omumambuka va mu kibiina kya National Unity Platform penyumyamu era nga bwowulira genda ku X at Sanyuka TV kwetuli oba hashtag Sanyuka Morning Express Sanyuka Morning Express gyoba okozesa okuteesa naffe buterevu nnyo. Well, honorable, yes, 100 million Uganda shillings. Leader opposition yatugamu ababaka bafuna. Mbadde nkugamba ekisookera ddala essente ezo nze sizirabangako. Ekyokubiri olugambo lwazo lugamba nti abaweebwa beebo abakola omulimu ogw'ettendo eri General Museveni ne banne nga bwe bali mu buyinza okulaba nga bayisa etteeka ly'emmwanyi. Ekyokubiri nti nga babawaako okulaba nga bayisa etteeka erisuubirwa okujja ennongoosereza mu tteeka erifuga amagye wano UPDF Act baagala likola mu nnongoosereza UPDF Amendment Act nti abo abeeteefuteefu okulaba nga bayambako General Museveni okutwala mu maaso n'enfuga bbi bannansi mwayagala okuyitira ng'abanyigiririza mu kkooti y'amagye nga bw'azzaakola ebbanga eriyise abo abanaamuyambako beebo be bawaako ku ssente ezo. Kale nze siriimu mu abo sigwayo mu abo abaayisa etteeka ly'emmwanyi ate era sigwayo mu abo abeeteefuteefu muyambako. But bw'olaba ebintu nga bino mu lukiiko lw'eggwanga olukulu gy'oli kati honorable, do you think
ababaka mukyasobola okukolera bannayuganda nga bye tulaba seem to suggest that you serve the highest bidder. Si birungi ne bwe kiba ku kirowoozaako bulowooza nti ababaka ba paalamenti basobola okubeera nga baweebwayo akasente nga kava ku luuyi lwa executive. Ekyo si kikolwa kirungi ekisookera ddala eri demokrasi, eri ennono zitambulirwako bwe tuba tutambuza enfuga ennungi, engola egoberera ssemateeka constitutionalism. Okimanyi tulinawo ennono principle gye tuyita the doctrine of separation of powers, nti amasiga asatu agatuulako gavumenti. Wano waliwo executive be bafuga, waliwo legislature abakola amateeka, parliament, ne wabaawo ne judiciary be bagataputa. Lino essiga erifuga terisaana kubanga liwa bano obw'okulyalya nti bajja kuva ku mulimu gwe balina okukola ogw'okukebera ku mirimu gy'abali. Waliwo mu Lunyanyimbe kye tuyita checks and balances, buli siga likebera ku linne waalyo. Naye kati erino bwe liba nga lifumba obusera ne lireetera ku bano ne banywako, bano ne bafuna namungodi ne baleetera ku bano, kitegeeza bano tebajja kukola mulimu gwabwe gwe balina kukola. Kiswaza nnyo. Ekirala, babasasula mmwe bammemba ba paalamenti omusaala gwammwe okukola emirimu egyo gye mukola. Ebimu bye boogera ebyokwekwasa bya butaliimu, bagenda okulambula emirimu gya gavumenti. Naye bwe biri mu kawaayirako 7.9 era kibasasuza obuvunaanyizibwa bwammwe, ate obeera obongera ssente zaaki. Miliyoni 10 sente empitirivu ziwa ababaka ba paalamenti ng'omuluka omulamba ne mu nkola eyammwe eya PDM mugamba miliyoni 10 ze muwa abantu mu muluka mulamba, ate nga balina ozizza ozikwata oziwa omuntu omu ate nga wamusasula dda ng'asasulwa. Kikyamu nnyo, kyakulabirako. Doesn't this create for you a feeling within you that maybe oyinza obutasobola ku executinga mirimu bulungi ng'omubaka, given nti parliament tugenda na numbers teziri ku side yo because oliwo opposition, given that if at all it's true that banno bagulirirwa ne bayisa ebintu oba oliawo bye baali badde batayisa, doesn't that limit your execution of your role? Wateekwa okubaawo kusoomoozebwa, naye ate tetusobola kuta, kubanga bwe tuta olwo tuliba tetuleseewo kamunyeenya abalala kwe balitandikira. Oba oliawo ebiseera by'omu maaso ebigenda okujja biribanga bizuula nti waaliwo abaayimirira ku luuyi olutuufu, olwo abalala ne batandikirawo. Bw'otunuulira obusosozi obwali mu Amerika ku baddugavu, abazungu abasinga obungi baali tebakkiriza nti obuddu buwerebwe. Naye waabangawo amaloboozi ag'abo abatono gaasigala googera okutuusa abangi lwe baazuula nti ddala kituufu obuddu busaanye okuwerebwa. N'okutuusa kati wakyaliyo okusoomooza ku baddugavu nti basosola olwa kkala, naye amaloboozi gasigale nga googera tegakoma. Toggwebwangamu essuubi eri obuntu. Nga tunasobola okumaliriza, you were designated ku bukiiko bwa parliament obuliki bubiri. What does that mean for you? Kukola akakiiko akamu keeko akafa ku butonde bw'ensi n'ebyobugagga byaffe eby'ensi, ate akakiiko akalala ka ddembe ly'obuntu. Mu ndaba eyange bwombi bulina akakwate kanene nnyo nnyo ku buntu. Kubanga kali katunuulira omwana w'omuntu gy'awangaalira n'engeri gy'akozesaamu ebyo ebyobugagga by'ensi, ate akalala katunuulira buti omwana w'omuntu gy'anyumirwamu eddembe lye. Buvunaanyizibwa, naye si kugirwa kugenda ku bukiiko bulala kuteesezaayo, wabula sirina beetu ku kulonda mu bukiiko obwo gye siri memba. Bannayuganda abali eyo abalungi basaba muleme kuggwamu ssuubi. Bannayuganda bwe wabaayo omukulembeze nga mulaba alimu ensonga, musigale nga muyimirira naye, yoyo w'ensonga. Nsaba musigale nga muvumirira ebikolwa ebitawooma, naddala eby'obulyako, obulabbayo, obukenuzi,
obusibira mu bbwa obukolebwa naddala abo abali mu gavumenti abantu abo batono nnyo naye be balya ebyaffe ne balya enguudo ennungi ne balya amasomero obujjanjabi mu malwaliro musigale nga mubivumirira bassebo ne bannyabo naye nammwe ababbi nyina ekigambo kyammwe mulowooza ki kukuddayo eka nga bye muleetedde abaana bammwe mwabbye bibbe abaana bammwe ne bakulira ku nkoko enzibe nga batambulira mu Mercedes Benz enzibe olwo mulowooza nti bantu kyabo be muli mu kuzimba ab'e Uganda ey'enkya ndowooza nammwe musaanye okwekuba mu kifuba bannakawempe North Constituency mbeebaza bangi sinnabatuukako naye mpola mpola nzija mbatuukako ffe tukola mu ngeri eyaffe naye nga nnungi temufaayo tuli ffenna tujja kukola ebintu ebitwala mu maaso ekitundu kyaffe tukwanza honorable Council Luyimba Zinalukoola lwakadde kotuwadde olunaku olwaleero